Gyosobola okuba nga ate owangula omubi n'okuwangula bannabbi b'obulimba kwe kubanga otegeera ebyawandiikibwa. Ffe nga There is Still Hope tweyamye okuba nga tubasomesa ebyawandiikibwa. Bangi musoma Bayibuli ne mutagitegeera, bangi temugisomerako ddala. Kakati okuva ku lubereberye okutuukira ddala ku Exodus, okutuukira ddala ku Revelation, tugenda kuba nga tusoma Bayibuli eyo. Buli lunaku tujja kusomangayo chapter emu. Badde nkusabye ofune notebook yo gy'ogenda otandika okuba nga ate owandiikamu ebyawandiikibwa, kubanga abantu balimbiddwa olw'okulema okutegeera ebyawandiikibwa. Bambi abamu tebamanyi kusoma, ensonga lwaki bagenda na buli kimu abantu kye boogera. Naye tofaayo, Mukama yennyini ajja kuyigiriza okuba nga ate owuliriza Bayibuli, ate okugisoma n'okugivuunula. Kyenva nkusaba nti tugoberere mu siriizi zaffe zino ze tugenda okuba nga ate tutandika. Nkimanyi nti kikwatagana ku kuyiga ebyawandiikibwa, abantu tebateekayo maanyi, era mu makanisa agasinga Bible studies abantu babeeramu 3-2. Naye ffe tetufaayo nnamba ki egenda okuba nga ate etugoberera, naye tuli basanyufu nti gwatulabye ogenda kubeera omu ku abo abagenda okuba nga ate bayiga ebyawandiikibwa. Mulekere okuba nga ate mulimbibwalimbibwa otegeera amazima, n'amazima gakufuule ow'eddembe. So tujja tandika ne Genesis chapter 1, tugende wetutyo paka we tunaatuukira ate kubanga tumalako Bayibuli. Naye tubalete tusobola kuba nga tutandika Bible study nga tetuba briefinze n'okubaako keywords ze tuyinza okuba nga tetuyitamu. Wandibanga zino lessons ze wazisuwa oba mu church yammwe teziriiyo, kubanga amakanisa agasinga gali mu kusomesa byamagero, gali mu kusomesa delivery kibake, agamu gali mu kusomesa biri mu ggulu, naye ate biri mu ggulu byawandiikibwa bye weetaaga okuba nga otegeera. So we are going to expound scriptures okutuukira ddala ate we tunaamalirako Bayibuli eyo. Naye mu kusoma Bayibuli erimu category. Tulina endagaano enkadde n'endagaano empya. Eri abo abaakalokoka, w'obanga waakalokoka nga togendangako mu Bible study yonna, kiba kirungi n'otandikira mu ndagaano empya, kubanga w'otandikira mu ndagaano enkadde bigenda ku confusinga. Endagaano enkadde eyogerera mu stories, ebintu byayo bikweke nnyo. So endagaano empya ye ebintu byayo yabikola ki? Yabyanguya, tebiri hidden. So w'otandikira mu ndagaano empya bijja kusumbuwa nnyo okubanga manya enkadde, bijja kusumbuwa okuba nga obitegeera. So gwe yaakayiga okusoma Bayibuli oba yaakalokoka, kyandibadde kirungi n'otandikira mu Matayo paka wonootuuka ku Revelation. So buli w'otandikira mu ndagaano empya ekugula ekifaananyi, ekugula amaaso, n'etandika okuba nga ebintu ebimu bitandika okuba nga ate bijja mu bwongo obwo n'okufuna okubikkulwa. So ogenda mu ndagaano enkadde erimu ebintu ebyebuziba nga tirisiti olinako ekyo ekifaananyi ekya Bayibuli. Naye nga tonnabatandika kusoma Bayibuli oba nga tetunaatandika kutwala mu Bible study, twalyetaaza okusooka okwetolola Bayibuli eyo gye tugenda okuba nga tutandika okusoma tutegeere eri biki. Kakati leero tugenda sooka tutegeere Bayibuli eyo erimu ebitabo bimeka, kubanga bangi abasoma Bayibuli naye nga tomanyi bitabo ebyo bimeka ebiri mu kitabo ekyo ky'okutte oba ebiri mu Bayibuli eyo, ate kiba kyakabenje nnyo. Bayibuli eyo gy'olaba erimu ebitabo 66, ebitabo 39 biri mu ndagaano biri mu ndagaano nkadde, ate ebitabo 27 ate biri mu ndagaano mpya. Ekyo kyolina osooka okutegeera nga tetunaana kutwala mu kilaasi. 39 ndagaano nkadde, 27 ndagaano mpya. Kyolina okuba nga ate omanya. Ekintu ekyokubiri, Bayibuli eyo olina okuba nga osoma not author ku buli kitabo. Kuba buli kitabo, ebitabo ebimu tebirina ba author, bali unknown. Naye olina okumanya nti kino ekitabo kyawandiikibwa ono, kino ekitabo kyawandiikibwa ono, kino ekitabo kyawandiikibwa ono. Naye we tunaaba nga tutambula mu bitabo ebyo, we tunaatuuka mu lubereberye, tujja kugamba lubereberye ono yamuwandiika omwaka weeguti. Ebyo byonna olina okuba nga ate obeera ki? Obeera updated mu ngeri efaananamu awetyo.
Bayibuli eno evaawa lwaki tugiyita Bayibuli? Kyo nakyo omuntu ajja kukubuuza Bayibuli kyeki? Ojja sanga omuntu gwe yaga obuulira enjiri ate ng'ali mu updated akugambe Bayibuli kyeki? Lwaki bagiyita Bayibuli nga tomanyi? Kakati Bayibuli eyo eva mu kigambo kye bayita Biblos. Ekigambo Biblos ekyo kya lulimi Lugriiki. Kya lulimi Lugriiki, Biblos. Kitegeeza ekkuŋŋaanyizo ly'ebitabo. Kakati mu mwaka gwa 11th century BC, okitegedde, omwaka gwa 11 BC, ekyasa kye 11 ate BC we tulabira nga Bayibuli eyo etandika okuba nga ekkuŋŋaanyizibwa, especially endagaano enkadde. Era Bayibuli eyo gy'olaba yatwala emyaka 1800 okuba nga ewandiikibwa abantu 4 ab'enjawulo. Kusinziira ku byafaayo biraga nti abali bantu 40 ab'enjawulo, naye nga kyatwala emyaka 1800 okuba nga ekkuŋŋaanyizibwa nefuuka ki? Nefuuka ate ekitabo kimu. Katwaga tutegeere nti endagaano enkadde erimu ebitabo bimeka? Endagaano enkadde ngambye nti erimu ebitabo 39, naye ebitabo ebyo biri mu category. Bw'obadde osoma busomi noga Genesis, nogenda mu Exodus, nokola kino ebirala, naye ebitabo ebyo biri divided. Kati njagala kuwa the four categories of the Old Testament, oba emitendera ena, oba emitendera ena gye basengekamu Bayibuli okusinziira mu ndagaano ki? Mu ndagaano enkadde. Kakati omuteeko ogusooka tulina bye tuyita Books of the Law. Ekyo biwandiike wansi nti Old Testament is categorized in 4. Ekisooka tulina Books of the Law, ebitabo by'amateeka by'ebiriwa, nabyo njagala obitegeere kambikuwe. Ebitabo by'amateeka tulinamu Genesis, tulinamu Exodus, tulinamu Leviticus, tulinamu Numbers, ne tubeeramu ne Deuteronomy oba ekyamateeka olwokubiri. Byebyo ebitabo by'amateeka ebiri mu Bayibuli mu ndagaano ki? Mu ndagaano enkadde. Era ebitabo ebyo biri 5 byawandiikibwa omusajja omu bamuyita Moses oba Musa. Kati oba toyagadde biyita Books of the Law, so biyita Torah, abamu biyita Torah. Kakati kategori oba omuteeko ogwokubiri, engeri gye basengekamu Bayibuli eno, tulina bye tuyita historical books, ebitabo byafaayo, nga byo birikodinga ki? Byafaayo. Kakati historical books oba ebitabo ebyafaayo byebiriwa mu Bayibuli, tulinamu Joshua, tulinamu Judges, tulinamu Ruth, tulinamu 1st and 2nd Samuel, tulinamu 1st and 2nd Kings, tulinamu 1st and 2nd Chronicles, tulinamu Ezra, tulinamu Nehemiah ne Esther. Okitegedde? Byebyo ebitabo byafaayo birikodinga byafaayo. Kugambye tulinamu Joshua ekyabalamuzi, Ruth, Samuel ekisooka n'ekyokubiri, Ssekabaka ekisooka n'ekyokubiri, ebyomumirembe ekisooka n'ekyokubiri, tulinamu Ezra, Nehemiah ne Esther oba Eseza. Akati tulina omuteeko ogwokusatu bye tuyita poetic books. Poetic kyeki mu Luganda? Ebya poem kyeki mu Luganda? Bwenga bu story sikyekyo, bu short stories. Poem kyeki? Naawe tobimanyi. School fees nze namulya, gwe simanyi oba owo wamulya, naye mu Luzungu nkitegeera, naye okukizza mu Luganda kye simanyi. Poetic books. Kakati poetic books byebiriwa? Tulinamu ebitabo nga bino. Tulinamu Job oba Yobo, abakola literature school fees oba baalya waaki. Tulinamu Psalms,
Those are poetic books. Tulinamu Proverbs. Tulinamu Ecclesiastes ne Song of Solomon. Okitegedde? Song of Solomon. So ebitabo bye tuyita poetic books mwe muli Yobo, mwe muli Zabuli, mwe muli Engero, mwe muli Omubuulizi n'ennyimba za Sulumani. Kati omuteeko ogusembayo engeri gye basengekamu Bayibuli. Mu poetic books bibine ebitabo ebiri mu bitontome. School fees wona amujjukidde yadde manyi baamulya. Kakati omuteeko ogwokuna ogusembayo bye tuyita prophetic books oba ebitabo eby'obunabbi. Okitegedde? Bino byonna njagala obitege nga tonaatandika kusoma Bayibuli. Kuba bino ntiwa teri kanisa yinza okuba teyabikusomesa. Tulina kye tuyita prophetic books. Kati prophetic books bye biriwa mu ndagaano enkadde. Tulinamu Isaaya, tulinamu Jeremiah, tulinamu Lamentations, tulinamu Ezekiel, tulinamu ne Daniel. Those are the 5 major prophetic books kubanga nazo ziri subdivided. Tulinamu minor prophets ne tubeeramu ne ba major prophets. Naye jukira nti mu Bwakabaka temulimu minor prophecy. Naye bano that's how they categorized it okuwanguya okubanga okola ki obitegeera. Ebitabo by'obunabbi ebitaano ebisooka eby'amaanyi mwe muli Isaaya, Jeremiah, okukungubaga, Ezekiel ne Daniel. Kakati waliwo be bayita minor prophets oba bano be batwalanga abatali b'amaanyi ennyo. Mwe muli Hosea, mwe muli Joel, mwe muli Amos, mwe muli Obadiah, mwe muli Jona, mwe muli Mika, mwe muli Nahum, mwe muli Abakuk, mwe muli Zefaniya, mwe muli Haggai, mwe muli Zakariya ne Malachi oba Malachi. Those are the minor prophetic books. So gye miteeko ena gye bakolamu gye basengekamu ki gye basengekamu Bayibuli mu ndagaano enkadde. Togambye Bayibuli eno erimu ndagaano meka? 2. Kakati we tugenda mu ndagaano empya nayo bagisengeka. Okitegedde? Bagisengeka nga tulinamu kye tuyita the Gospels. So abantu babeera confused kubanga omusoma ayinza okugamba njagala onsomere the Gospel of John chapter 2 verse 1 omuntu n'agenda mu bbaluwa. Okitegedde? We twogera about the gospel nti bye bino ebitabo specifically nga byali byogera Mukama waffe bye yakola nga akyaliwo wano oba n'okujja kwe n'okuzaalibwa kwe okusinziira kwani aku Matthew ye akuwa ne lineage. Okitegeera? Kakati endagaano empya ekugambye eri categorized. Ekisooka tulina the gospel books oba ebitabo ebibuulira ki? Ebibuulira enjiri. Ekitabo ekisooka tulinamu Matayo oba Matthew. Ekitabo ekyokubiri tulinamu Mark oba Mako. Ekitabo ekyokusatu tulinamu Luke oba Luka. Ekitabo ekyokuna tulinamu John oba Yokaana. Bye ebitabo ebina ebisookera ddala mu Bayibuli bye bayita the gospel books. Kakati tebaakomaawo, tulina ne mu ndagaano empya tulina bye tuyita historical books. Ebitabo eby'ebyafaayo ebirikodinga ebyafaayo. Naye nga ekyo kiri kimu bakiyita ekitabo ky'ebikola by'abatume oba the books of oba the acts of the apostle. Kyekyo kye tulina kyokka mu ndagaano empya kye tuyita historical books oba ekitabo eky'ebyafaayo. Tulina kategori endala mu ndagaano empya gye tuyita the letters. Kitegedde? Ogwo muteeko gwakusatu mu ndagaano empya. The letters. The letters tulinamu ebitabo nga Romans, 1 Corinthians and 2 Corinthians. Tulinamu Galatians, tulinamu Ephesians, tulinamu Philippians, tulinamu Colossians, tulinamu 1 and 2 Thessalonians, tulinamu 1 and 2 Timothy, tulinamu Titus, tulinamu Philemon, tulinamu Hebrews, tulinamu James,
tulinamu 1st and 2nd Peter, tulinamu 1st, 2nd and 3rd John, ne tubeeramu ne Jude. Ebyo ebitabo ebigwa mu muteeko gwe tuyita letters. Kati omuteeko ogwokuna ogusembayo mu Bayibuli gwe muteeko gwe tuyita ogwa the book of vision. Ebitabo ebyokwolesebwa oba ekitabo ekyokwolesebwa ekyo tulinamu kimu. Tokwata kitabo kya Daniel n'okireeta mu bitabo ebyokwolesebwa, oyinza okubeeta confused. Wadde nakyo kyogera ku ki? Akyogera ku kwolesebwa Daniel kwe yafuna. Naye ate ekyo kigwawa? Nagambye kigwawa mu historical books. Prophetic what? Prophetic books. Eby'obunnabbi. Kati the book of vision kiri kimu kyokka, kye kitabo ekyaki ekyokubikkulirwa ekyawandiikibwa ani? Yokaana the Revelator. So gye emiteeko ena egiri mu ndagaano enkadde, emiteeko ena egiri mu ndagaano empya, engeri gye basengekamu ebitabo bino. Ndowooza obadde tokitegedde, naye olunaku olwaleero okitegedde. Bayibuli engeri gye bagisengekamu, na nsonga ki lwaki ekitabo ekyo bakiteeka eyo, nakino bakiteeka eyo. So kati olunaku olw'enkya tugenda tandika Bible study yaffe officially. Kitegeera? Era nga tugenda tandikira mu Genesis chapter 1 verse 1. Chapter eyo tunaagimala, tugenda ku chapter 2. Mukama amanyi ajatuwa obulamu paka tujja malako Bayibuli eyo, ate tugende ne mu ndagaano empya. Nagambye gwe abadde tabisomangako nga gwe mulundi gw'okugenda okuba nga gwe gusooka okufuna opportunity esoma Bayibuli, soma tandikira mu ndagaano empya. Gisome yonna. Ojja tugobereranga mu ndagaano enkadde naye nga gwe sooka oyiseemu mu ndagaano ki? Mu ndagaano empya. Okitegeera? So guno gwe guyinza okuba nga gwe opportunity gy'ogenda okufuna okusoma Bayibuli ogimaleko. Wadde owulira abantu bagamba nasoma Bayibuli nengimalako, nasoma Bayibuli nengimalako, nasoma Bayibuli nengimalako. Ayinza okuba yali ayisaamu buyisi. Oyinza okuba nawe wagisoma n'ogimalako naye nga wayitamu buyisi. Kati gwe guno omwaganya gwe tufunye nti tugisome tugiyitemu tugimaleko naye ng'ate wetuyiga wetetegereze ebyawandiikibwa. Omanyi kye tuyita Bible study, you have to look at a scripture per scripture. Otunula lunyiriri ku lunyiriri. Kyawandiikibwa ekyo kiriwo, kiri mu Isaaya nti lunyiriri ku lunyiriri, kigambo ku kigambo, wano katono na wali katono. Kati tugenda kuba nga tutunuulira ebyawandiikibwa mu ngeri eyo efaananako ki? Efaananako wetyo. Ndowooza nkuwadde brief summary, sigenda kuba nga ate nsukkawo, ate we tunaakomawo olunaku olw'enkya. Suubira Genesis chapter 1 verse 1, tujja kuba nga ate tugiyitaayitamu mu ngeri efaanana weetyo. Ku mikutu gyaffe gyombi there is still hope ne there is still hope 2, tujja kuba nga ate tukuwa ate ensomesa eyo Ege Media tetujja kubaayo. Kakati ndowooza gwe guno omwaganya ogenda kuba nga otegeera ebyawandiikibwa kubanga bakulimbye, olimbiddwa naawe olimbye lwakubanga ebyawandiikibwa obadde obivunula mu ngeri etakola ki? Mu ngeri etatuukiridde. Tusaba Omwoyo wa Mukama atukulembere byonna bye tugenda okuba nga ate tuyitamu, atuleme okuba nga tukozesa amagezi gaffe, wabula Omwoyo wa Mukama ajja asomese abantu be basobole okuba nga ate bategeera ebyawandiikibwa eyo. Kale ndowooza mbagaliza akawungeezi akalungi, tugenda komawo mu programu yaffe ya bulijjo ate wa Bible study. Tulinde olunaku olw'enkya, tujja kubeerawo wano nga ate tukasukira okusoma okwo. Naalo nga baddewo okuba nga akusikira ekifaananyi, ndowooza yaguze notebook empya, ayagala kuba nga atandika kuyiga byawandiikibwa. Kwalirisa Hotel mu kibuga Jinja, yitayo akawungeezi k'olunaku olwaleero, buli kimu kyateeredde dda. Travis Muwulya naye yeesuze kuba nga ate ebyawandiikibwa abiyiga, ate ye ayagala wali Yesu we yazaalibwa nti abaana abato we baagala. Mubeere bulungi, mweraba.